Mbalamusizza nnyo bannange mwenna. Erinnya nze Fred Mayega, Omutaka Kyeyune wa Nakinsige, emirembe mu Kyaggwe. Bannange ndi musanyufu nnyo okulaba olwaleero nga twogerako eri bazzukulu baffe naddala abatali wano. Okusookera ddala nja kwebaza Ssaabasajja Kabaka kuba yentabiro y'ebintu byonna eri ebika byaffe. Nja kuzzaako okwebaza ennyo Baganda bange Abataka wamu n'omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka okusobola okulaba nga tutuuse wano, kintu kya kikulu nnyo eri ebika byaffe. Nja kutwala obubaka obw'okwebaza ate era okukubiriza bazzukulu baffe abali ebweru, naddala abazzukulu abakulemberwa Ssaalongo Kibuuka. Tumwebaza nnyo okuba nti akwataganye ne banne okulaba nga ebika byaffe bisobola okulaba nga bigenda mu maaso. Mbeebaza nnyo bazzukulu baffe bye batukoledde ebbanga lyonna okusobola okulaba ekika kya Nakinsige nga kigenda mu maaso. Era ne mbakubiriza nti bakwatagane nnyo ne muzzukulu Rogers Kyeyune kuba ye mubaka ku lukiiko lw'obwa Kyeyune, basobole okulaba nga akuŋŋaanya banne bonna ekika kyaffe kisobole okutambula kugenda mu maaso. Nja kukubiriza nnyo bazzukulu baffe naddala abali ebweru wadde bonna n'abali wano, ekintu ky'okukwatagana mu by'obuwangwa bwaffe kintu kikulu nnyo, naddala nga bayigiriza abaana olulimi Oluganda. Kikulu nti abaana bano bakulira mu mawanga agatali gamu naye ng'ate obuvunaanyizibwa bwabwe buli wano. Mwebale nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaala.